obadde ludda fumbirwako nennobayo kikinga mundi bubi munoonyeza ki noonya mwina noonya ndongo nze ndabika nga nsazeewo owaye leero kati leero kano koyambadde ngoye zino ngoye just nga omanya economy tetwonoona nnyo matiri eno newasigala but ngoye ziwera leero engoye ziwera ku mubiri leero owaye tuwulidde ogamba nti ogenda kuba ku mukolo gwa pasita Bugembe naye ogenda kwambala otya pasita yennyini agenda kumbuulira nyambale nti agenda kuŋŋamba waliwo eripaate bagamba jangu nga bw'oli anaku yakayimba atya gira mu mminiyo ensonyi zinaagaana mpola mpola agambe nti buli muyimbi agenda okuba ku kivulu kyalina okuba nti ng'ayimba akayimba ke aka pasita nga manyi bungi obwa pasita oyo ani ayinza otuula mu ntebe ya Kapa y'omusawo but I know a lot of pastors music. I love pastor, I love the influence. Ate nno ndi muntu mukkiriza nze nsabira ddala ndi muntu ali holy mu mutima abali around me anti katola bwebuzibu bano baba bamanyi bya Bible naye Katonda aba mu mutima munda naye nga kati genda osome Ecclesiastes chapter 5 verse 11 njimanyi wagamba bw'obawo nga waliyo obunyogovu abulamu mbeeko obegamba oba munyogoga mukwatagana babiri ne mbuguma ebyo bya Bible zibyange so nina eddiini I'm holy. By the way, I believe in the Lord. I love the Lord. Ndi mukazi mukkiriza ate ensabira ddala kyekisinga osesa. You see people getting successful and you're like Illuminati biki bye mwefumba but we are prayerful. Twakulabeko mu pate ya Spice Diana wabaddewo. Natuuse naye nagenza okutuuka nga sina we parking ne ngamba owaye kasita kyakola endala so that's how I left. Naye nga nabaddewo nayiseemu naye parking. Ngajjudde mwana konze kiriya tujja kusinkana ku pate eddako. Omwana wo olinamu personal issues. Abula munoonyeza issues mwaka guno. Mutukaka issues, mututimba issues. Omwe abeera mu bufumbo bwe ng'omulala ali mu bwasingo bwe ne mutukaka issues. Naye nga tewali issues bambi. No boy, ani alina obuzibu ne namukwaya liri. Mpozi. Profit yavuddeyo n'ayasanza ebyama. Era abage omuntu ogenda okwasanguza ebyama nga mubadde two in touch then you spread kati fe ne tubiyingiramu nga tebitukwatako ne tusoberwa mwana naye nga kyekimu. Ani she's someone I meet and be like hi hello hi so yabeera ki what up you okay today I'm good today you're fine I'm good she's always smiling I'm always smiling we don't know whether the smiles are real or fake but we smile regardless so I think we're good we are fine. Wawa mu kibiina kyawuma Wasindi wakengesa olaba obuzibu obuliwo mwena muli mu kuwagira sa the lady needs some support kati wembaze ne Sophie tuweze babiri tugenda Simba magazine wadde line yaffe nyimpi wamugwawa Wasindi olaba ekintu kino ekyawuma sinakitegeera bulungi naye fonna okangende n'omukyala because omwami mumuwagidde nnyo nekinnuma nali njagala omwami naye mukizuzizza nekinnuma naye nga tetusabeera nakalayini kampi ku ssaawa ya kulonda bani abalonda bayimbi well siri memba kyeka zigenda kulonda naye all the best ku line nja kubako nga nsimbye oba bambala mu bwongo it's okay naye balonda zameka balina oteekawo ne option balina okitegeera ababana bayimbi bakimanyi tuyimba kiro so balina oteekawo option ya evening kumaca ojja kuba tosobola ojja kuba weebasa nsookeera nno nsookeera singa mba nasuze entuna nga seebasa ate olwo kumaca onsangako nga ndi ku gaadi nja kugezaako okulonda ensonga ekwagaza Sindi lwakuba nti abasinga bawagira kingisa nawe nojja noweeyamu baku mukazi bakuzinda leera by the omukazi agenda wangula mutye bwe simanyi naye olaba I really don't know the cause and everything details sinazigoberera sinazipikinga munyo interest so simanyi
But when time comes and my management comes and tells me, Kapa, we are going to join here, the Bangamba, we are going for a little meeting to discuss this and their beautiful ideas, I'll join up, I'll be a member, but nafe twagala nnyo bye tutegeera. Ne tuta wasting a time, because time is money. If I waste my... Kati olaba ebintu bye nasoma, bwe bwongo bwempi